Yes. Mwena abachali ku ABS TV banaye tusiima nyonyonyo mwebale kusigalanga mukyala ba ABS TV munane nga masayo ne mugamba nti everyday tujja kubanga tulaba ABS TV kuba ABS TV ine bintu bingi nnyo ebizimba ina programs ezenjawulo ezamakulu of course omuntu yenna oli otekeddwa okubeera nga okola ki ngolaba ABS TV wano wendi wano sawazi no program je tugenda ko sawazi tugenda kumulama gona ko lwaleero tugenda kumulama olunaku olwaleero jjukira nti olunaku olwaleero ate ndina omukulu gwe bayita neera agenda kweyogera kuba yemanyi tusebo abantu bawulire kumanya gwani Angelo Philip omusajja akyasinza obuwanvu wano mu kizimbe kino mu gukalina guno gwe tuli Angelo ogamba otya wasuze bulungi ekyo kyo kirungi nnyo Angelo ensi etabuse ensi etabuse obubbi bufuse bubbi okutta abantu bufuse kutta abantu amasasi gafuse masasi naye olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bubbi obukutte mu Uganda yonna kasaazo netwogera kuba buli wamu obubbi gye buli si mu kibuga mukka naye ne mu byalo juzi wano twafuna ekikangabo wali ekyagwawo mugundi waliwo abasirikale abantu bebatta abantu bano bali abantu bana okitegeera yes nze mbadde manyi bali babbi ekoti ya omusango gonna okusinga ekoti ebeere maze okusalira wakola gundi wakola lo suspected robbers they suspected because naye wobanga obasanze ne gundi kati nze wembanga nakusanze ne sente oba kalega ekintu ekyo kyewabbye era still osigala oli suspected kati ate kibayise lwaki bagamba suspected robbers akagambo ka robber tulina omukulu gwe bayita Wandera Stephen omukulu no yalinga wa Mengo tulina Mayanja Lemeka ono nga abeera kabalagala ne tuba n'omukulu Mugalu Deriki yewe wa Makindye ate ne tubeera ne Segirinya Ismail ono ye wakakiri mu Wakiso abo bantu abana abatere okwenyigirwa mu bubbi ekitaba ensonga y'obubbi eno Angelo ojogera ko otya mu kibuga Kampala osuubira obubbi bugenda kuggwa mu kibuga Kampala oba bukyeyongera obubbi buyinza obutaggwawo naye buyinza okukendeera oba okulinnya kisinziira ebitongole ebikuumaddembe bibeera bitutya ensonga ezo kubanga ababbi abasinga abakwatiddwa kuba omubbi w'okukuwanyisiganya amasasi ne poliisi kitegeeza nti nno naawe okolagana n'abapoliisi kuba ababbi tebakola mundu ezo kitegeeza balina ebitongole ebikuumaddembe bye bakwatagana nabyo era n'abapoliisi tebakola mundu oba ekitali ekyo ne babeera nga ababbi balina engeri gye bakolaganamuko ne poliisi obutakolagana naye ne bagenda ne bazibbayo kuba abapoliisi bangi edda twawulyangako cases nga LDU ekyalweri amalumi abantu yateganga owa LDU ng'asobola okumubbako ekyokulwanyisa n'atandika okukibisa so ababbi bayinza okuba bafuna emundu ezo mu ngeri eyo oba ne mu ngeri eyo okubayo akasente ne bazipangisa tulina ne district emu gye twabulirako abantu yali waziti mpigi abantu ababbi we bagenda ne bafunza abasirikale ekiro ne babajjako mundu zonna tebabatta naye babajjako mundu zonna ate tewaaliwo ssasi lyonna nti oba essasi lyavuzeeko kati awo kyekibuuzo ekiriwo kyajja kitya ekintu ekyo okutuukawo nti bazze bababbyeko mundu naye ate namwe temwerwanyeeko kugamba it just comes a morning nga gwolaba tokyalina mundu kati bakubuuza mundu okusanga weebase ku station n'abamanya muli bameka n'abawamba namwe nazibatwalako nenawakisiganya amasasi n'abagamba kati n'endala muzireeti of course oli aba yakusoose okutekanda ensonga y'obubbi abantu bangi actually ng'obudde ne ku mundu zokka naye n'amamotoka gakozesebwa tulabye nti n'ebiseera ebisinga emmotoka ezikozesebwa mu kuzza emisango egyo egy'obubbi zibeera abo ababeera bakwatiddwa si be babeera bannyinizo abasinga era oli amala kulaba ku mawulire emmotoka gye bakwatidde mu bubbi n'akagundi nga ye kati okugeza ng'eyo gye tulabye ebadde ya wish emmotoka eyo si y'abaami abo emmotoka ya mukulu ayitibwa Wycliffe
Sesanga yenanyini motoka eyo kati olalabe ku mawulire obubbi obwabaddewo ne basse naye agenda okulaba emmotoka muvuzi wa special ekigambibwa nti ate munne gwavuga naye special ku stage ye mubbi y'omu ku babbi sooka okwatiremu aka ono gwavuga naye special y'omu ku bantu abana abatiddwa kati gwavuga naye special yajja n'amugamba wange njazika ku motoka yo kanyipangise nyina omulimu gwegenda okukola yange yokka temala naye ng'agipangisa agitwala mu bubbi kati olwalabye agamba oyo batidde mu bubbi mukwano gwange tukola naye ku stage fenna special naye ate emotoka yange yabadde emotoka yange egirabye nga yebadde mu bubbi naye ne basooka ne bamutekola ki ne bamussa ebbali oba olina okukola statement oze okukiraiminga ekintu ekimu oba equipments oba tools ezayambyeko okukola obubbi kwegamba waliwo eggulire eddala lyetwalabako waliwo emmotoka eyabbibwa wano mu kibuga Kampala yabbibwa ssaawa 3 naye zagenda okuwera ssaawa 9 ng'emmotoka eyo bagikwatira gundi Busia poliisi yagikwatira mu maka ga chairman LC1 ku kyalo Busia okitegeera naye nga allegations zavayo nga zigamba emmotoka eno omuntu eyagibba yali abamu nga bagamba yali neighbor wa LC oyo abamu nga bagamba mutabanyi wa LC1 Busia ekintu kino lwaki ebiseera ebisinga okubba kuno kubeeramu abantu abali affiliated to government ebiseera ebisinga nti wotasanga mu poliisi ogenda sanga mu either LC5 chairman oba ogenda sanga mu LC3 oba LC1 lwaki ekintu kino kiwe ekityo ab'obuyinza ebiseera ebimu okubeera nga amanya gaabwe gavaayo misango egyo egy'obubbi obuyinza alina authority LC1 alina obuyinza obugamba abantu mwe bake ku ssaawa 3 n'ateekawo kafyu LC1 ku kyalo bagenda okola ajja kutiisa gyegamba naye abavubuka mwe bake mangu tetwagala bwebikiro okusaawa bweziti mwe muveewo bo bayiseewo kye baagala okuyisa obuzi bw'emisango bugenda okubeerawo nga of course tewali mudduukirize kubanga poliisi oba LC1 oba yenna omukuumaddembe aba yabatiisizza nti mukole eki mulina okwebaka mangu bwekityo so abantu n'ekirala kyenyagala okwogerako abalina amamotoka manyaani gwopangisa emmotoka yo agaba mukulu agaba olabanyo ABS wandiiko kyakulekera apangisa emmotoka oba kulekere kopi y'endagamuntu ebiseera ebisinga nze kyemmanyi it's because ono yabadde mukozi munne naye ebiseera ebisinga abantu abapangisa emmotoka balekayo endagamuntu oba fotokopi ya gundi ya permit batanya okulekayo gundi naye ate tulabe nnyo gundi instances nyingi nnyo nti ne bano abantu abaze nga battibwa mmotoka ezo ezikozesebwa ziba mpangise okiraba ziba mpangise nti ogenda n'opangisa mmotoka abamu balina mmotoka zaabwe naye ne baleka ezaabwe ne bafuna zino emmotoka zebapangisiza jasi ne bagenda bakole ki batereka abantu bakomewo ekibuuzo kyange ekirala manyi kati mwe abasomako ebintu by'amateeka kati gwe n'okubuuza ebintu ebityo kati lwaki Angelo reports ez'enjawulo tezivaayo naddala abantu bakozesa piki ne piki zino zennyini zebakozesa ziba za bubbi nti oba oli yabbye piki ku street n'agenda n'akolerako obulabe bwonna oba n'attirako omuntu n'agikomyawo okiraba era bagenda okutracinga nga piki eyo bagisanga ku stage gundi bagisanze simanyi mu Ndeeba ku stage gundi bagisanze bwayise ku stage gundi piki ezo bananyini piki ezo baba tebamanyiko ddala kikyagenze mu maaso ekiro naye beesanga bakwatiddwa okiraba naye ate poliisi tulina abantu abazze nga bafa mu bintu ebityo okiraba naye nga gundi ripooti tugiraba ekyo ekintu tujja kikola tutya emisango w'egityo egirimu mada egirimu robbery mukozesa amaanyi oba eryanya erisukiridde ng'obba zitwala ebbanga ddene
maybe sometimes abantu bebatafaayo bakale natasoma nnyo mawulire obakugalaba nnyo naye bamala omusango ne bamala ne baguleeta ne bagamba yaso omusango omwaka gwa 2017 omwezi gw'ebuti asaliddwa then bakibeera nti abantu babeera ebiseera ebisinga baagala okuwulira nti nga incident yakagwawo tibawulire nti ate kooti emugambye kooti emusalidde bigenda okudda ate nga aliwo already oba emisango mingi kuba juzi wano nabulirako nga bagamba kati bano bajaji bagenda kuba nga batambula mugundi mu byalo mu byalo basale emisango kugamba nga basala nti olunaku lwa Sunday bajaji bonna bayingira ebyalo abantu abalina emisango ku police stations bonna obwo babaleete babasalira emisango gyabwe abo then kigwe if obanga oli wakugenda luzira ogende luzira bakola ki naye ebintu bingi nnyo ebikyuse mu nsi Uganda naddala when it comes to robbery kati for this instance gye twogerako eno now that these people are just suspects naye baatiddwa okiraba ekyabati kugamba kyavuddeko ne bafa nti babadde bagezaako ku exchanginga ki bullets with the police omusango ogwo kati gwe mwaba amateeka omusango ogwo ogenda gusala otya we gubasinga bano ababbi naye ate okutta omuntu nayo kibi poliisi erina obuyinza okutta okukikola actually ekyo kyebakoze tebakiyita namadda ate nasi manslaughter yabadde self defense ekutidde mu buyinza bwayo singa obeera ng'osangibwa n'ekyokulwanyisa naye mukibatunza under defensive mechanism buyinza ebugibwebwa semateeka kubeera nga nabo bayanukula n'amasasi but they're supposed to shoot up like bakuba waggulu okutiisatiisa ate si kukuba ku muntu tunuzaamu aba naye wabulabe eryawo ekyo tekisoboka poliisi omubbi atunuzaamu amasasi agabakubamu nga mugakuba waggulu nga bagakuba kunyama mukuba waggulu mugondera amateeka munotambulira ku mateeka never shoot at least mukwesera bullets mukwesera bullets mukube ku nyama naye nga tebagenda kukola ki tebagenda kufa naye ate kati bano already bamaze dde okubatta okiraba kale ogwa omusango gwa Nnagomola ku saidi ya poliisi so that means abantu abo nabo balina okukola ki okufesinga law simanyi we bati we mubiyita poliisi n'abantu babujjo balina amakooti ag'enjawulo naye nga bayominzi poliisi yakikoledde mumateeka omuntu abeera ayina emmundu ku lwa time katutambule mpolampola era ndowooza tunaatera okukola ki okumaliriza program eno gye tuliko yenna ali ku ABS TV ekintu kino eno ensonga nnene nnyo gwe nange tulabye abantu bangi nnyo nga bakola ki nga battibwa police oba tulabye obubbi obw'engeri ez'enjawulo abamu ennaku zino nno bagamba mbu kati zino kamera ze baleeta abaana bakoze amadaala balina amadaala bagenda ne bayambuka ku bukamera obwo ne bafuwako gundi zino simanyi babiyita batyebu spray kati spray nakavalingawo ki kamera bo ne bakola kyonna kye baagala okukola wano babba wano supermarket wano waziti Ninatete naye bagamba mbu baali bafuyeeko gundi eyo ekiro bo ne bayingirawo ne babba nga obudde bukya kwegamba misana pereketi yange kamera tesobola kumanya nti ono yabadde gundi okuggyako abantu and of which they do that on command kwegamba bakozesa okusikiralinga okw'enjawulo okiraba kiyambako ekyo omubbi kamera ze baleeta kubeera nga zikola of course kwati olaba incident ya Nagirinya omwalo oyo kamera ezo osanga ne kati bandi banetamanyi naye emmotoka eyo gye bakozesa neraba ennamba neraba ekijaketi oliwo yayambadde ekijaketi ky'amaluuni yali avuga ziyambako era bonna bonna nze akikola nange nemba nze nga nkusanze ogenda kubba oyonoona kamera kuba gojja kujja ogyeko kamera ogenda kubba buntu butonotono ate omusango omunene nnyo olusi kwekeminyakugyeko nawe Angelo kamera zino ziyambye ki osuubira from the time we bagireta ziyambye kinene nnyo wano e Kampala wokka ibeera discussion ddala olw'obudde naye nga kamera ezo zeziyambye okukwata bakaoprits lwaki tezirine mu bibuga ebirala lwaki Kampala wokka yo babba zikyakula
zikyakula like budget tenabeera Embale bagenda ne babba Gundi Bank Stanbic Bank Embale ne babba sawa nyezo okumacha naye teri yadde n'omu gwe bakwata ababbi baali bana nabo ku piki ku lwa time yenna tulaba ndozo ogwe kubadde mulama gw'olunaku olwaleero katusoke era tuwumulemu ku jasi kati ni nnyonyonyo tugende tulabe abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero